Naye omanyi bw'olabika obulungi ennyo. Ne mu maaso. Ndabika bulungi kuba ndabirira bantu. Obulidde wa? Mbuliddeeyo nadda ku nsonga z'abakama bange nakuyamba ku bakyala wamu wano na wali. Otya? Manyi abakyala tuyita mbingi seeguya. Nze mpise mu bingi ng'omukyala so manyi waliyo n'ababiyitamu ate nga bangi. Bajja ne bankabira bajja n'ennaku balina ebizibu. So kati bajja ng'oli ali depressed ayagala kwetta yeebuuza Sherry wakikola otya n'oyita mu mbeera eyo you're still standing abaana bo biki ne mbabuulira ekyokukola n'omuzza ebigambo n'engeri gye biri omwoyo. Kozi wanoba? Iba naye emyaka mingi biseeko ddala ebbanga. Ewa Katumba? Ebyo bikadde. Walaga waani kati? Munange ndi eyo nina omuntu gwe ndaba tukyali awo naye nga nina omuntu gwe nina aliwo. Omusajja wamusuulawo? Saamusuulawo ndowooza ye yakikoowa. Nga yali akwagala nnyo omusajja. Bwe yagenda bityo ne tukkiriza buli omu ne tukkiriza ekyo Mukama kye yaleeta. Ky'ogamba ke kanyiriro kano? Ndowooza nakkiriza ne neewa emirembe. Omanyi abakyala tuggwawo ne tukogga ne tuyiwa embalabe nga tetunnaba kukkiriza. Obukyawo obwo buluma ne weekyawo oluusi omuntu gwozaddemu omwana kizibu mwesonyiwa n'ogamba nti ntadde. Naye bw'okikkiriza mu mutima gwo n'ogamba kati kanneefu kasingeko kanneewe self love toyinza butaddawo. Kati okubiriza abakyala kunoba? Si kunoba but woba olina wootudde kubanga nze nange sobola kuva ku basajja. Abasajja tetugenda kubakola kikubavaako. Naye woba olina wooli omuntu oyo akutegeera akwa respect akwagala like byonna ebyo omukyala byewaninoonyeza tuula ofumba ogondere omusajja nga nkulabirira bulungi. Naye woba nga tobirina ng'osula okaaba just oliwo olwakakasa nti nkakasa bantu mukyala munnange zuukuka ove mu birooto gina emirembe tegikyali kukakasa kubeerawo ofuna mirembe naye bakwagala. Sherry Matovu, kati bbaawo omupya ya? Omuntu wange omupya bamuyita Mwami JJ. Bamuyita ani? Mwami JJ Hassan. JJ sounds. Naye bannange totabula kwaya tonjiza asidi z'omusajja gwe nina muliko buti. Kakutemi awo wendi bwomu bwendi gwe Sherry nze bwendi bwembeera siddibwako ate si ebyange tebamala gabisa sookola sosonkola. Tatu eno gy'olina mu mugongo kanjirabe? Tatu just yabu buki buno bwojjolo? Bwojjolo bukkirira. Ate eno eri mu kifuba? Eno bikifuba alhamdulillah. Eno baida we najeeko abantu abasinga kye batamanyi nali nnumwa neŋŋamba nti nobody will can hurt me without my permission. Tewali ayinza kuddamu kunnumya ate amaze kufuna buyinza kuva ku nze kennyini. Kanjirabe bulungi obugambo tebusomeka. Wajutera buno obwewa neeno weebuti alhamdulillah. Ate ewalala tewaliwo ku ttatu? Ebirala bya muntu wange alina obbiraba. Kyova abiri munda. Kati ate kagalo kuno ndabako era kattatuwa tekuli kamuli. Anti kaleke bakalabe wanvu y'engalo ko kategeeza ki giraba oti kategeeza ki akamulika? Kimuli ndi kimuli. Oli kimuli? Nze ndi kimuli ekyetanira buli enjuki. Omeze ne kafiga? Ndabika bulungi nnyo. Ndabika bulungi nkugambye ndabirira abakyala kulabika bulungi kunyirira. Si buli kyambadde empale nti aba musajja. Abasajja bakukola ki? Abasajja nno munnange kino kiri jeno nti si buli seguya tukimanyi si buli musajja yambadde empale nti aba musajja. Gwe tolowooza nti bagola ba musajja munno. Mubiri awo bisajjasajja lyetaaga okutuuzaamu nga bakojja ne babatuuza ne babuulirira. Kubanga njogera n'abakyala bangi nga balina ebizibu by'abasajja. Olina abaana bameka mu Katumba? 3. Olinayo abalala batali ba Katumba? Batya nze nga nze omukazi. Katumba yalina bameka? Simanyi. Sagala kwogera nnyo mboozi se. Okulaba nnyo ebweru oba ogenze kolayo? Ebweru ndi mukyala nakugambye ndabirira abakyala abasinga mbayambako mu kwezuula. Oŋŋambye nti wakola ki? Senga w'ababuufu. Oli senga w'abaki? Senga w'ababuufu bokka. Yeggwe? Yes, yenze omukyala omunozi w'eddagala era nga ndifunira ddala mu birooto okubira ddala ku senga wange. Ekitegeeza wazimba essabo? Nina eddiiro omuntu lw'abalwadde. Okuba ensaazi?
sikuba nsaasi naye ndi munozi wa ddagala nti sebuya oba olina ekizibu kyonna okuvunula ebirooto